kukola ki kati gisumulwe tugende malo bawuliramu wano soko jamusa yamasoko ojo tekize nnyo ebadde tekize nnyo tusanyuse okubalaba mwebalire ddala okujja luno olunaku lugenda kuba lwa byafaayo nnyo ne bwe lunaaba lwepanka lutya newanaabawo embeera y'obuzibuzibu eyeepanka etya wadde nga kale ekire ky'enkuba kyepanka mukyerete jjajja Jjumba nga wali jjajja Jjumba enkuba netaganga jjajja Jjumba wali jjajja Jjumba era nemalenya kwolwo kati jjajja Jjumba gwa walungi n'awabi olabe nga tetonya jjajja bwetandika okutonya kwolwo ojja kwalo kyalina mawulire amaanyi galina batugamba ki fesuubi lyonna era tetulabe jjajja Jjumba ng'ajja tumulabiddemu ebintu ebyo okutukuba endongo n'okuloga enkuba tweyanze ddala mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okubeebaliza ddala okutwaniriza e Kampala ntwajja mpolampola nga tusooba ne mugenda mutwagalirayo mu mbeera yaffe kale ne mutwagala ate ne mutwagalira ddala nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange ne tutegekanga endongo zaffe ziba 2 mu mwaka naye bannange ne muziwagira ewatali kwekwata wakalikola ki ne mulumba kuba kutano oluvaayo ne mugamba kati ayitukkirira wa kyengera zivuge bannange mwebalire ddala titwekwatakwata ekirungi ebyaffe mubimanyi si byakwogerera tetugenda kubagamba mbw ate kakati mbw ate tukola ki mbw ate bitya nedda ffe tumanya tuyiyawuya tugamba nti nno katwongeremu ebisoko omwaka guno katwongeremu kino omwaka guno tusobole okubeera nga tubasigaza nga muli baganda baffe kuba ffe twatuula ne tumanya kye mutwagalako batera okutubuuza naye bannange mwakikola mutya tubagamba ekigambo kimu twategeera baganda baffe kye baagala naki kyoba olaba nti nno buli mwaka be batubuuza bannange omwezi we gutikutuuse nakuza omwezi meka nga ffe tulondamu nga tugamba nti zino ng'ekintu kyedomolera ddala kale era mikwano gyaffe tubategeeza ku samiti omulundi guno tubateeketeekedde bulungi nnyo saawundi muzibulidde ziri 7 twakutte olukoba ne tupima buli nsonda tukwate olukoba tupima buli nsonda olukoba olupima engoye olupima abantu ekiwatu tuleeta tusoka tupima kati gundi wajjayo eyita wano na wano tewali kusukkawo ne tukuba entamu 8 nga tulina bukutu omanyi mumpi alinga esiga kati kiragwe tuyitako nga tulinnyako ne tubala enta paka tugamba kati spectrum eyita wano spectrum olugezigezi balina lungi bakayanidde ekibangirizi kinene naye mukikayanidde ffe tulinze kulaba nga tufa spectrum eyo wonna wali ogisanze wonna gwoba omanyi nti olinayo wali ogisanze yali njawuzeemu gwe wonna w'omanyi bw'oba ogamba nti nno ogirabangako nga namba gwe kati nkimanyi olinayo wali ogisanze spectrum naye wagisanga awo yali njawuzeemu kubanga ekeera ku makya ng'erina emikolo ng'ena
abagenze kannabukulira ekyakanyomoza essaka busolo ekyekisesa saka busolo tekiriyo sebo ndowooza saka si nnyo naye kiri ekiddamu saka kiri kuki wali ekizeeko obulala. Kale nno ku mulundi guno twatula ne tuteesa nawo bulungi nyo tubagamba nti nno eno endongoojeri gyali tali kuzikiza twagala buli kimu mu kisombeyo tewali kukwatirako mukolo mulala era batuwuliriza bulungi nnyo mbakakasa nti no spectrum ejjudde obugule bagenda kugireeta etukoleko emikolo lunaku olwo. Twali tukyatenda sawundi zaali 6 twali tulyawo nga ne esidumu twali tuyitaayita ne tubaga ensonda gye twali titulabye ne ŋŋamba Bazira nti wali ebusukkambizi waliwo akabizi akali kazanyiraawo ne mugamba nti ebusukka kabizi okkubo ebusukka kkubo naye waliwo akabizi akali kazanyiraawo ewa akabusukka kabizi eri tewasaana wendongo najja esimu 9 era ne kiba n'olwensonga basabo ne bannyabo tukusuubiza ti ne bonaaba olina wookyamyeko okubako gonnyonnyola ebigambo endongo ogenda kuba ogiwulira wonna wonna egenda kubeetuuka buli wamu buli kanyomero ogenda kuba ogiwulira ne bonaaba osazeewo okkirireko omugundi eri ekyengera kukuba okube ku jambo okubira abakyala jambo ojja kuba ogiwulira gy'onaabeera yonna ojja kusinziirayo odigidde tubalinze genda kuza omwezi 9 olunaku olw'omukaaga basebo ne bannyabo sawundi zatandise dde okubeera nga zeesomba zijja mpola mpola. Abasajja mubalabye bannamasaka bannaffe DJ Deusi mumulabye musajja oyo yatandikira ku sawundi bagiyita viba najja nga alinnya mpola mpola kakati ali ku kettu bw'omulaba nga atudde mu byuma bw'ati nanyola ye muntu atereeza ebyuma n'avaawo n'addawali n'atuula watadde aba ataddewo biba bigenda kuvuga mumulidde ng'awera aba SBL omubalabye DJ Tony mumulabye ne Chapa abo abaana bagibeerako wali nga bagiweerera gabeera maanyi meerere. Omusajja Kipulo mumulabye yabadde n'ebizibu ennaku ezo naye n'agamba nti n'okufana obutanyagwa yatambuzizza amaviivi okuva e Masaka paka ewoya wambye ebyuma n'amugamba maama ow'enkajja ow'ennakato ow'entamu enjaliire mpe ebyuma ebyo siswalira ku summit. Omukyala n'abimuwa naye Kipulo weegayirira bannaye namulengaira maama ndi mulekwa maama ebizibu byange sige maama ano ne babizza era ali bulungi nnyo era yeteeseteese bulungi nnyo sawundi zonna tuliziganya bulungi nazo beteeseteese bulungi okukola omulimu ogusingirawo ddala. Kale ffenna agenda kuza omwezi 9 tegeeza atanakitegeera omugambe nti no tukeereko engeri badijje omulyugeno kwaka engeri badijje gye bali abayitirivu ennyo tugenda kutandika nga bukyali saawa 12 nga dijje asooka atandise kubanga competition weziri abaana bali 2 mu bameka tubatadde maliriza wano ndowooza ko side wali Everboss Arts oyo kucha branding banners byonna mumanyi kati bivulu byonna mu Uganda oyo yabikolako tweyanziza nnyo Everboss mikwano gyaffe aba 10 bukedde Farm Boutiques abo tukikyalina bye tuwogera kubanga abo tubeera tuti so tubeeyanza nnyo abo batubudamya bwe babudamya essuuna nze baba bamubudamizza ate oba oyo osobola okuddeerera ongira naakaniga gyali kati nga tusunodde eringa ate engulu eringa ogiranga gyendi so kati kyova olaba nga tusigala tutawamu 10 bukedde Farm Boutiques life forever bano batuwa kitangaala ekya buli kadde ekyolubeerera mugolola aba life forever bano tubagala nnyo batuwa sola era tugenda bawa sola ekyengera abalwa tugenda bawa sola ne bennalako tunaba tujja bawera kyengera ku summit. Mikwano gyaffe mazima mezimiras kawunga nka bagambye ali mogo namumaliriza dda Dam Fashions eryo edduuka lyaffe olabye kano kengira bwe lyaffe naki kakati edduuka eryo lwaki onyingira mu dduuka liryo nfulumya edduuka so Dam Fashions dduuka lyaffe liri wano wammanga bw'oba ova mu Ndeeba ng'ovuga oddaka bw'osumbitaala ekizimbe ekipya kirikawo Crown Plaza zonna nno sente zammwe abali mu tula banna so weeriri tubambaza engoye ennungi n'olabika nga bya ddala abagenda ekyengera ku summit engoye tuzijjaawo bw'oba oli mu bitundu by'e Makindye tugenda ku C&G Fashion Collections and Hub awo kiriya walla omuceere gwamwe gye tukola balina emikolo na byonna then ekyokunywa kyaffe ekya Uganda Gold tubeeyanza nnyo sayidi eno ekyemmanga waliyo naye abaliyo
mikwano gyaffe aba Face TV tubeeyanza nnyo baatuwa obulango ku bwereere. Face TV mugikubireko mu ngalo bambi, baatuwa obulango ku bwereere. Mikwano gyaffe aba DJ Store, the DJ Store bano be batuguza ebintu bino bimulaba tukubirako endongo ebyo. Ebintu ebyo amazima gali nti biseerwa bw'ogenda ng'ogenze biguza, naye ebintu biri bemulaba tuwa abaana ekyengera ku summit munne batuwa biwe ne batasaana mwengalo abo babituwa buwi. Ezo zikontrol ezo agamayinja batuwa biwe era babituwadde dda weebiri wano biri under our custody. Then mikwano gyaffe aba BBS Telefina kati obulango mbadde ndozera mbulaba nnyo ku BBS okwo. Obwo obulango bambi tweyanze nnyo okuviira ddala ku bakama baffe waggulu okutuukira ddala eno wansi mu ffe. Obulango obwo saawaayo yadde ekikumi ky'ensimbi n'eki ku BBS. Buteebereza okukwata empewo ey'obuwanana eyo ne bagikuwa ku bwereere. So BBS Telefina tweyanzizza nnyo, tweyanzeege Engineer Sembajju, tweyanza nnyo, tweyanzeege Baba Solo akulira production n'abalala bonna, the entire production team. Mwami Katende Biriggwa, mwami Katende Biriggwa gajali tugenda. So bambi tweyanza nnyo, tweyanzeege BBS Telefina. Drugs apana oyo abeera mu kyalaani Sewunya bakutiki era nsinzidde wano nkyogeredde wano era ne bannannyini sound nabagamba nakati nkiddamu era mulaba ne face ekyuseemu ku mukolo ogwo saagala era tekubaako omuntu yenna wa disco ajjako n'ayimbisa ebibi ku mukolo ogwo ogw'olwomukaaga luno owa disco yenna anaayagala okuyimbisa ebibye ne bwe zinaba ssaawa 10 ez'ekiro bw'awulira ng'akooye okufuna ng'ava ku Spectrum ajjeko ebintu bye. Ekirungi twaleese nnyingi okitegedde, kale engeri gye tali kuzikiza ye tujja mumukkiriza azikize kubanga guno omukolo gwetutegese bino bye tukola tetubikola mu kweraga. Teriyeraga ng'ateekamu ssente olita kulimbanga era oli bw'abanga olinawe oteeka ssente zo agamba weeraga omugambanga naye weerageemu kubanga ebyo birina kiina kikitwala. Kale disiko zonna ze tugenda okukozesa za kuyimba ekintu kiki era we tunaatandika oga nti kati tutandise okukola okuva ku lw'omukaaga ku makya tusuubira kuwulira music nga ki luyimba lumu, si kuwulira biva ebyo oli ali mulake dube ono madokisi wano basudde wali walukagga ate wali makuli katumba sebavuga. Tugenda kusiba nga fenna tufuna master output emu era mbasaba ne bwe naabanga kuolwo nfunyemu obuzibu ku bwongo munzijukiza nti waliwo wammanga nga ye ataddeko bibye. Ekyo sikyagala era si kyenjagala. Baba Eddie wa Esound otuuse amin oyo CEO oku events yawali Kajjansi y'omu ku bagenda okubeera waggulu ddala eri era sebo tugenda kusaba gy'obuuze ku bantu jangola musa fenna tulina okufuluma ekintu kiki eyo y'endongo eri organized kubanga ffe ebbanga limu tuwagiridde sitwagala mujje musange wali ekivulu nga kifaanana ng'ekyabalalu ntegeerekese abantu ako mukane mukajjukira Baba Eddie kasitawo oli badde nsaba ba CEO banna ab'endongo mayina mwina gye mutuula eyo ne mutugeya naffe tusaze tubageya mutugamba nti abasajja nti ekigenda okubeera ali si muntu kirala sasa gennyini Newmans batuleetedde ebyokulya ebirala Baba Guthman tweyanziza nnyo osanze ebadde bamaze obbirya naffe mutusanzewo wetuli 7 sharp am ku mulyango ogenda kuba osobola okuyingira n'etiketi yo. Then ekirala ba DJs abo twayagadde nnyo batandike obudde nga bwa misana, naye ekyo kijja kusalwawo enzija y'abantu baffe. Kati kitegeeza abantu baffe mukimanyi guno omukolo gubeera mu ngalo zammwe. Oluusi gye mukoma okulwawo okujja kale mubaako enteekateeka ze mutaataaganya olw'okuba oluusi tujja mu maaso gammwe bagamba, naye bwe munajja nga bukyali n'essaawa 9 emisana gye basobola okutandika omupiira gwe babuuza kwolwo okusinziira ku FA ebungereza Premier League ale kick off ya 8 kitundu